Abagala balungi tubaaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale lwa Divine amanya n'entebuusi ensi Nalunkawala Namirembe ensi Uyo bebasa mwenna abeekumira ku mukutu gwaffe era abasupportinga empeereza zaffe nammwe bannaffe abateekayo comments ez'enjawulo ezitusesa ekituufu zo comments zemututeerayo nsufu ate zituddizaamu ddala amaanyi kale munafu omupya tukwaniriza ku mukutu guno tuyigira ensonga ez'obuwangwa n'ennono era nkusaba osubscribinge olikinge page yaffe sharinga amaloboozi gano gowuliriza ate teweerabira kubanga okoona ku notification bell mukadde kano kennyini munzikirize mbe nga mbatuusa ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero ensonga ya kikolo n'eddagala ya tusinzidde ku lusozi lwennyini olwaffe olw'Ekiwamirembe Ebugaba Ssese. Omusomesa nkwaniriza. Kale nnyabo. Muli mutya eyo muli mutya bannaffe? Tulaba nseenene. Mulaba nseenene. Atalina bannyo. Okay. Ziri kuno ziteevu abazaagala bajje Bugaba. Kugambye. Okay. Ngenda bazikusindikira abakyayina babadde bazaagala bazirunda eyo onakkiriza bajje beerire ate muna ekyotolya okirekera muno n'akigira nakyenyumirizaamu nakya so olwaleero tuli mu kanyomero kaffe aka ekikolo n'eddagala. Ekikolo n'eddagala tugenda kulaba eddagala eriyitibwa dduka ekibabu. Run. Eddagala lino tulisoma lwa nsonga nti si buli kiseera nti buli ekitulumbagana tulina kuddukira mu ddwaliro newankubadde waliwo obudde nga munnange eddwaliro lyetaagisa naye bwe tuba tusobola okuba nga tufuna habo zino zituyambako okubanga ate oluusi obulamu bwaffe tubukontrolinga obulungi ne tuba nga tulina ensonga ntono nnyo lwaki tulina ogenda mu ddwaliro. Eddagala egganda lino likolera ddala naddala nga olikola mu ngeri eri preventative like nga obulwadde obadde wakabulaba olaba symptoms zino so notandika okuba nga olikozesa liri very very effective. Naye bwe lituuka ku kuba nti obulwadde buzze bw'amaanyi abruptly oba symptoms ozineglectinga ne kiba nti kati busituse, I would strongly advise you to see a doctor and thereafter maybe you can come back to herbal medicine to cleanse your body and also get rid of ekyo ekiba kikuteganya. So olwaleero njagadde tulabe dduka ekibabu mu Lunyaanyimbe tumuyita cowhead. Ono nno tumukolamu kaawa. Edduka ekibabu? Tumukolamu kaawa era akolwamu eddagala eribalansinga hormones mu mubiri. Ekijanjaalo kya dduka ekibabu singa oba okifunye okinnyikira essaawa 48 z'ennaku zobbiri. Kale n'omala n'okiggyamu n'okikolamu ensaano eyo gye tusobola okuyita kaawa. Oluusi amanyi okuteekako ebikoola lwakuba biba byalumaggamagga naye nga nabyo birimu eddagala. Kale nno amajaani gano ge tuba tuggye mu dduka ekibabu gayamba nnyo mu kukendeeza cholesterol levels. Cholesterol levels ge mu masavu agatali malungi agabeera mu musaayi era ago galeetera omuntu okufuna ebirwadde bingi omuli nga pressure, cardiac arrests, endwadde ezitambulira ku mutima kale zitambulira nnyo mu cholesterol oyo. Omuntu n'oba ng'owulira ozitowa gwe ng'omuntu bingi era cholesterol no is a silent killer kubanga ajja azibikira emisuwa ate nga ffe eno
tetumumanyi nnyo era tutera kubanga tumu identifyingira mu malwaliro ago ag'abanyaanyimbe. Dduka Ekibabu ono akola ku ddookooli era ayamba nnyo ku bantu abalina sukaali ewa waggulu, abateebaka nga mulina insomnia. Dduka Ekibabu ddagala nnyo era Dduka Ekibabu akola ku bigalanga. Abaami abatamalaako nga gwe bw'osimbuka nti ogenda Masaka okoma Nsangi, Dduka Ekibabu mweyune. Era ono yakakasibwa nti ajjanjaba nnyo endwadde z'obusimu n'okukkakkanya obuko. Dduka Ekibabu ayamba nnyo ku bantu abeerabiralabira era baba bakendeezeza sipiidi mu kulowooza. Ayinza okuba nga ye bw'anyiiga tata ng'alina buno obusungu n'alemera ku nsonga, munnange oluusi kibeera ku bwongo. Kale mmwe ku Dduka Ekibabu ojja kulaba ng'embeera eyo egenda ekkakkana mpola mpola. Ebikoola osobola obbisibira ku mmere n'obikolamu ensaano. Kiyamba nnyo ku muntu afuna okulogootana. Singa oba oyokyezza ebikoola ebyo n'ofunamu evvu, gw'omanya bumanya nti ekifuba okigobye kubanga onuunako bunoonyi ku vvu eryo emirundi ng'esatu olunaku, era ojja kulaba ng'ekifuba kiwonera ddala. Omulandira omukyala agufumbira ku caayi n'anywa, ye omwami aguliirako emmwanyi oba ku caayi oli ayongerako kakaawa. Kati omukyala gumukolera ki omulandira? Gumuwa essanyu. Gugira irrigation scheme, gugira ne guzuukusa obusimu obwo. Okay. Omanyi abakyala when they tend to grow older, they tend to be insensitive. Nalongo nno n'abatakuliridde ennaku zino embeera yatabuka. Osanze n'abatannabakuliriranga naye tebali sensitive. Tebali sensitive at all. Nga bw'omukwata ku liiso afuna feeling yemu ng'omukutte ku nnyindo n'afuna feeling yemu ng'omukutte ku mimwa. So nga mu mazima byali badde bikyukamu. Ey'ebigere ebeera ndala, ey'omukiwata ebeera ndala. Okay. Yeah, these feelings differ. Okay. But you touch this lady and she's like, obadde ki? Okay. Hey, that's not the response gy'obadde osuubira. Okay. Yeah, naye reactinga ng'agamba ti omukutte ku mukono. So birina okugira nga bikyukamuko. Yeah, bikyukamuko. Waliwo bajja okukwata otyentemuko enseko. Okay. Yeah, so bikyukamuko. These feelings differ. Okay. Oyagala twogere ku feelings? Tetugenda mu feelings, tusigale ku luguudo luno lwennyini lwe tuliko. Saagala leero tuvugire ku Kitaka Road. All right. Omuntu nga yafunako paralysis, naddala facial paralysis, n'aba ng'afuddeko oludda. Dduka Ekibabu ono aba asobola okumuyamba okudda obulungi engulu. Era Dduka Ekibabu osobola okumuwa abantu abeerabiralabira. Abantu abeerabiralabira. Ensonga erinnya Mbalubaale. Beerabiralabira era y'emu ku nsonga gye beekwasa obutakola nsonga z'abajjajjaabwe mbu beerabiralabira. Oba baŋŋamba mbikole ntya awo ne mbyerabira. Of course babeera na bingi ebyokulowoozaako, obimanyi naawe. You have a lot on your mind. Kakikubeerera hard ebiseera ebisinga okuba nga buli kimu you have it on your tips. Yeah, so abaami batera okufuna obuzibu ku prostate gland. Kale prostate gland eno ng'efunye obuzibu, Dduka Ekibabu asobola okuyamba. This happens after 40 years. Eriyo abaami abafuna obuzibu buno
so bw'obanga obuyina agikozesa atya Nalongo? ateeka ku caayi n'anywa. Okay. Ateeka ku caayi n'anywa. Ensaano. Okay. Ensaano. Kale dduka ekibabu eri abantu abalimu embeera z'okuzimbazimba osobola okufuna dduka ekibabu ono n'omunywa. Okuzimba nga waliwo okunyiziza okuzimba nti omubiri gweyongera mu size. Ya omubiri gweyongera mu size abruptly. Sigamba nti oba wanywedde nnyo amazzi oba ki, but you just woke up oba nga omukono guzimbye oba ebigere bizimbye, that way osobola okunywa ku dduka ekibabu ono n'oba nga otaasibwa ku mbeera eyo. Abantu abalina stress, so much stress, oyinza okuba omanyi kwava oluusi nga tomanyi kwava. Stress can be controlled naddala nga omulaba ajja naye kasita amala okusalako omuganda wange kiba kizibu okumalako naye kubanga ebiseera ebisinga obeera mu denial, you're like I'm not stressed, I know I'm not stressed, naye ng'oli stressed. So osobola okukozesa dduka ekibabu ono naaba nga akuyambako. Abantu abali HIV bakozesa dduka ekibabu ono for their different symptoms okubeera nga bayambibwa. Era singa oba olumiddwa embwa osobola okukozesa dduka ekibabu n'oba nga weetaasa obusago obwo obw'embwa okusaasaanira omubiri. Naye nga dduka ekibabu ono ng'abalubaale tumukozesa okweyambulula oba okwambulula abantu abo ab'enjawulo. Ddagala lya maanyi lisibwa muko lyokya ng'era bw'owulira erinnya nti dduka ekibabu. Bw'omala okuba nga olikozesa ebiseera ebisinga teri ddogo lisigalawo, lidduka ne ligamba tuviire ekibabu. Kale nno tubaagala nnyo era twagala mubeere balamu, munyiikirire eddagala egganda kubanga ddungi ly'ekinnansi era mulikozese mpola mpola okubeera nga mwogiwaza obwongo obutasaanawo. Kale tubaagala nnyo era tubasabira obulamu bwereere. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.